bale bisinga obungi n'okola okusalawo ng'osinzidde ku bibalo ebyo. Mu ggwanga lyattu Uganda twasemba okubala abantu mwaka gwali gwa 2014 kakati tuli mu 2023 emyaka 10 almost giyiseewo nga tunaba kuddamu kulonda. Ebibalo bye twalina mu 2014 bikyakola amakulu oba oli awo nedda. Kakati banafe abawubosi abavunaanyizibwa ku bibalo basazeewo okukola enteekateeka ey'okuddamu okubala abantu n'ebintu mu ggwanga lyattu Uganda. Awo nakola okusalawo mu ggwanga lyattu Uganda okola okusalawo ng'osinziira okwo. Naye enteekateeka eno egenda kutambula etya yaddi bannayuganda bagyetaaga balina kukola ki okulaba ng'etuukirizibwa bulungi. Yo gavumenti eteeseteese etya? Olunaku olwaleero tulina mukulu James Muwonge kojjange tugenda kwogera ku nsonga eyo tutunuulire enteekateeka gye balina ng'ekitongole ekya UBOS. Ono nno yavunaanyizibwa ku enkola gye bayitamu okusobola okugenda mu maaso n'okuba nti bafuna ebibalo ebituufu methodology ate mu ngeri y'emu n'ebibalo ebyo enkozesa yaabyo oba oli awo n'okuyamba abala okubikozesa obulungi bwe buvunaanyizibwa bwe mu kitongole kino ekya UBOS. Mukulu James Muwonge nsanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Weewaawo abatulaba n'abatuuliriza nange nsanyusa okubalaba mwasize mutyeyo. Weewaawo butereevu njagala abatulaba ku telefayina eyaffe tusooke tubawe ku kitongole kya UBOS. Bwe tumala okuba ku kitongole kya UBOS ate tubannyonnyole amakulu agali mu exercise eno ey'okubala abantu n'ebintu. Weewaawo ekitongole kya UBOS oba Uganda Bureau of Statistics abasinga bakimanyi nti ekibala abantu. Naye nga tukola emirimu mingi nnyo okubala abantu gumu ku ebyo bye tukola. Naye nga tukola nnyo okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo ku mbeera z'abantu, tunoonyereza ku by'obulimi n'obulunzi, tunoonyereza ku byenfuna n'ebyobusuubuzi. Kwega buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda muno ne mu nsi muno tukinoonyerezaako. Kati buvunaanyizibwa bwa UBOS okulaba nti ebifulumya mu ngeri etuukagana n'omutindo ogusuubirwa mu Uganda lino, ate ng'era gwe mutindo mu nsi yonna kwegamba gwe balaba gusaanidde. Kati ebyo bye tufulumya bye bikozesebwa mu nteekateeka za gavumenti n'ebitongole ebirala okulaba nga bateekerateekera eggwanga lino. Weewaawo atulaba ku telefayina eyaffe abamu beetaga okujjukiza ku nsonga zino. Twasemba ddi okubala na biki ebikulu bye twazuula mu kubala kwe twasembayo okubala oba oli awo bye twadde tutambulirako ku ssaawa ya leero? Kati twasembayo okubala abantu mu mwaka gw'2014. Kati omwaka ogwo abantu baali obukadde 340,000 bwe twajjamu. Kati tusuubira nti bingi bibaddewo. Ate kiri nti mu nsi yonna enteekateeka ziri nti kyandibadde kirungi buli nsi buli ggwanga okuddamu okubala abantu oluvannyuma lw'emyaka 10. Kati era ne bateekawo enteekateeka nti bakikola mu ngeri nti okuva mu 2015 okutuuka mu 2024 bagiyita nti abakola census mu mwaka gwa 2020 bwe bakiyita nti kasita okola mu 2016, 18 oba 2024 bakubala ng'eyakola mu myaka egya 2020. Kati bw'osukka mu 2024 ate bakubala mu 2025 kati bajaga nti babala mu 2030. Kwegamba ne kiba nti buli nsi efuba, nsi zonna kumpi ezisinga zibala, nsi ntono nnyo ezijja okulemererwa ezirimu obutabanguko ezisinga okuba nga tezibala, naye nga okutwalira awamu kumpi buli nsi mu nsi muno babala abantu okumanya nti omuwendo gwe guno. Naye nga ate ku bimu ku byavaamu kwegamba kiraga nti abantu abeeyonera ebibuga urban centers nabo bagenda beeyongera. Kakati ate jjukira nti okuva luli mpaka kati bingi ebikyuse. Waliwo twalina COVID, twafiirwa abantu bangi, tubadde na ku muliraano ensi ezituliraanye zibaddemu obutabanguko, abantu bangi bazze okunoonya obubudamu muno. Kwegamba waliwo ebikyuse bingi ne kiba nti kati twagala okumanya wawe tuyimiridde
okuva wetwali mu mwaka gwa 2014. Weewaawo omuntu ayinza okwebuuza nti omanyi waliwo kati omuntu ali ku level etali ya waggulu nnyo ayinza okubuuza naye ddala abantu bino byokubala bitugasa kuba ayinza n'okubuuza ekibuuzo kiramu ange endala nti abantu bajjumbidde okukozesa ebibala ebyo abantu ba bulijjo weewaawo n'omugaso jaguleeta naye abantu ba bulijjo bo bajjumbira okukozesa ebibala ebyo mu bye munoonyereza. Kati abantu ba bulijjo bye tunoonyerezaako bibayamba mu ngeri nnyingi. Kati njala tutandikire mu maka ewake waffe bw'obanga ogenda okusalawo nti omwana ngenda mutwala mu ssomero lino oba essomero liri okusalawo bingi nnyo by'otunuulira. Otunuulira ensawo yo n'otunuulira essomero lyennyini n'otunuulira embeera eri mu bitundu ebyo abalala oba oli abaana abalala gye bagenda abasinga naawe omwana wo kyomwagaliza. Kaakati ekyo kuba kubala otandika okubala nti nina abaana bwe bati kati bwe naabeera n'abaana bwe bati sijja kusobola ssomero lino nja kusobola ssomero lino bonna basobole okuba nga mbaweerera. Kati otandise okubala abantu b'olina mu makaago n'okulaba engeri obungi bw'abaana bo bwe bunaasobozesa okujja mu nsawo yo osobole okulaba nti obatuusa ku ekyo ky'obasuubiza. Kati awo tuvuddewo kuba kati already kati nga ggwe omuntu omu otandise okupulaninga. Mu ddere life yange tubala buli lunaku abantu b'olina ogenda noga nti wano nesitooke sijja ddigula tejja tumala kuba tuli bangi. Sukaali kiremu muceere wiiki weguti noga nti kakati leero sijja gula muceere kangule omuwogo kuba kati otandise okubala abantu b'olina awaka n'okulaba nti mbeera gye ndimu siyitawo naye ate bwenkola bwe nti mpitawo oba oli awo abamu webagambira nti kakati gwegendako ewa jjajja era obeerako eyo nga nange kugamba bwense tolinga byonna kubala kati awo kiri mu nju. Naye ate kati bw'ogendanga ku muluka kugamba n'omuluka kati waliwo parish development model kati ku muluka weesanga nga abantu abali mu muluka bangi naye obuweereza obuli mu muluka nabwo oyinza okuba nga butono nga tebusaana okusinziira ku muwendo gw'abantu abali mu muluka. Kati neweesanga nga beetaaga okumanya omuwendo n'ebyetaago na biki abantu bye balina mu muluka ogwo okusobola okutuusa obuweereza obulungi obugwanidde mu muwendo gw'abantu mu muluka ogwo. Kati bw'okitwala waggulu n'omanya nti abantu tuli banjawulo tuwangaalira mu bitundu bya njawulo. Kati ebyetaago oluusi bikyuka okusinziira ku bitundu gye tubeera. Walimu ebimu ng'ebitundu bya nsozi nga ne bodaboda terinnya lusozi. Kati waliwo ebitundu ebimu nga museetwe newabeerawo ebitundu ebirala nga ntobazi nnyingi. Kwega buli kitundu kibeera n'okusoomozebwa okw'enjawulo ne kiba nti abantu ababeerayo ebyetaago byabwe bikyukamu okusinziira ku wa gye babeera. Kati n'olw'ensonga eyo kiba kirungi nnyo era kisaana okumanya muwendo ki ogw'abantu oguli mu kitundu nteekateeka ki ezigwana okusobola okulaba nti bafuna obuweereza obugwanidde. Ebintu kati bw'ogenda ate ku Uganda ku leve y'eggwanga kati eggwanga lyonna libanga eriri nga ku sowaani. Kati n'omanya nti kati nga bw'ogenda ku buffet okulya emmere n'omanya nti kakati wano nteekawo akajanjaalo wano nja kuteekawo akanyeebwa wano nteekawo akawogo. Kakati n'eggwanga bw'oba kuteekateekera essowaani eggwanga ly'essowaani kati balina okumanya nti ekkaramojja waliwo abantu bwe bati kuno kwe kusoomozebwa kwabwe kino kye beetaaga. Mwakyoli waliwo kino weekiti kati n'obwetaago bwe biti kweganda baba nti kakati bwe kuba nti kusaasaanya nsimbi oba kutuusa buweereza obw'enjawulo babuweereza okusinziira ku muwendo gw'abantu ne babuweereza n'okusinziira ku byetaago n'okusoomozebwa okuli mu bitundu eby'enjawulo. Ekitegeeza nti exercise eno egenderwamu kulaba nti gavumenti okutwalira wamu emanya abantu emanya
obwetaavu bwabwe era nemanya engeri gyeyinza okugabanyaamu obwetaavu obwo okubujjawo oba oliawo. Ninjaga tugende kati ku level eya private sector. Nabye mu mbeera kati eza business government, ministry of finance bafuba okulaba nti private sector etandika okubeera mu formal eve mu level ez'okubeera informal, abantu okwewandiisa okukola business nga balina ebitabo balina documents ezogera ku business zaabwe, ate bakola ne practices zoyinza okulaba nti za mulembe. Ekibuuzo ku ssaawa eno data gwe mukucollecting eyo ne information gye mulina public emuconsuminga, abantu bajja okumweyambisa mu private sector oba wa government na bitongole bya government? Balenyo kati data gwe tukunganya ne tufulumya wa buli omu si wa kutunda. Kyetukola kyokka kiri nti kasita tumukunganya ne tumala omuteekateeka tumufulumya, gavumenti emufuna ku lunaku lwe lumu ne private sector wemufunira n'omuntu wa bulijjo. Nti bwe tuba tugambye nti kakati tugenda kufulumya ebivudde mu kunoonyereza kaŋŋambe ku byenfuna y'abantu, kati bwe tubifulumya kwolwo olunaku lwe tubiwa ababikozesa mu gavumenti, naye n'abazze bonna abali mu private sector n'omuntu owa bulijjo kinoomu naye era aba abifuna ku lunaku olwo. Si byakutunda nti kiri awo nti ojja kwetaaga okusasula ssente, no. Naye nga ekikulu kiri nti byonna bye tukuŋŋaanya biyamba, tebiyamba gavumenti yokka lwa nsonga nti kati nga bwogambye tukola okunoonyereza mu busuubuzi, ku by'obusuubuzi na biki ebikolebwa mu bitundu ebyenjawulo. Kati bw'obanga ogenda kunoonyereza ku by'obusuubuzi, ate abasuubuzi be basinga okwagala okumanya kiki ekiri mu kitundu ekyenjawulo, biki bizinesi kyegenda mu maaso mu kitundu ki. Of course kyetutakola gamba nti ono sente akufuna nyingi oba ono afuna ntono oba akola ki, kuba ebyo ate confidentiality tetulina okukuuma ebyama bya bizinesi ez'enjawulo. Naye kyetukola ffe kukulaba nti bye tujje mu bizinesi ez'enjawulo byonna tubiteeka wamu ne tugamba nti ekifaananyi ekyokutwalira awamu kye kino ekikwata ku byenfuna, ekikwata ku by'obusuubuzi, ekikwata ku ntambula, ekikwata ku buli kimu ekikwata ku private sector nga bw'ogimanyi. Kwegamba mpozi gyenyinza okugamba aba private sector nti ekitongole we kiri wakati mu kibuga temukitya. Oyingira n'ogenda n'osaba kyoyagala, naye ne ku mukutu kwetuli byonna bikuŋŋanyizibwa ne biteeka ku mukutu, byonna bibeerako, reports zibeerako. Woolabye nga kyoyagala tekiriiko ng'oweereza ka email tujja kuba tukuddamu. Olw'obukugu bwe mukozesa nja kuwa ekyokulabirako 2014 bwe mwagenda maaso n'okubala abantu nembala ntuli abantu 3.4 naye mu makati awo wabawo increment ey'abantu bazaalibwa buli lunaku, ate information wooli awo muyinza okuba mugifuna. Temulina mbeera yakubeera nti ne wakati awo mwongerako ku information gye muyina nti nze bwe mba njagadde okumanya ekiri current oba ekiri latest temumpa kya 2014 musobola okumpa ekya for example 2020. Wakati w'okubala abantu kuno kw'emyaka 10 wabeerawo kunoonyeza kwe tukola wakati awo ku byenfuna y'abantu ne ku by'obulamu bw'abantu. Nga bw'ogambye nti abantu bazaalibwa ate abantu bafa, ate n'abantu bagenda batambula bafuluma eggwanga abamu ne bakomawo. Kwegamba abo bagatta ku muwendo ate abamu batoolako. Kati kiba kirungi okumanya nti kakati twenkanawa, era kyova olaba nti tutera okugamba nti kakati tuteebereza nti tuli obukadde 46. Kati obwo kisinziira ku kuteebereza kutula nti abazaaliddwa babameka, abafulumye n'abayingidde bali bameka, n'abo abafudde bayinza kuba bameka. Kati okwo kunoonyeza tukukola. Kati era bwe tukukola kwe kulaba nti wakati awo tugenda tugamba nti kakati embeera ekyuse mu byenfuna, ekyuse mu muwendo gw'abantu, mu baana abazaaliddwa oba n'abaana abawangaala, okuwangaala kw'abaana n'abakyala abafiira mu ssanya. Kwegamba ebintu bwe bito
biva mu kunoonyeza kutukola wakati w'okubala abantu kuno kubanga ko kwa sente nyingi okwenjawulo. Abantu ayagala okumunoonyerezako ku nsonga private, for example singa bali ayagala kumanya nsonga ya byamafuta mu Uganda, ninjagala okunkolera okunoonyereza okwenjawulo nga sigenze butereevu mu private research companies. Wubos esobola okunyambako okukola research eyo bw'ojja at a cost. Bw'ojja twogera ekisooka kye tukola tusooka ne tunyumyamu ne tulaba kikyoyagala. Tusooka okulaba oba information gy'oyagala tetugirina. Bwe tuba tugirina nga tugamba nti eno weeri nga tugikuwa. Bwe tuba nga tetugirina oba oliawo tumanyi ekitongole ekirala ekya gavumenti oba ekya bwannannyini ekigirina nga tugamba genda wano information gyeri. Nga tetugezaako okwewala kwegenda okukola research yakolebwa edda kwegala tukuwonya ssente zo naye ate n'ekirala tetwagala nnyo kooya abo betujjamu information. Ogenzeeyo leero nze nkya nenzirayo nenga nti nze kuba nva mu UBOS nengenda leero gwe noga nti nze nva mu private sector naye ngaoyagala kyekimu. Kwegala tugezaako kulaba nti information gye tukuŋŋaanyizza buli asobola okugikozesa agikozese era tugezaako okulaba nti tugisaasaanya tuleme kuddayo kukooya abo abatuwa information. Weewaawo atulaba ku telefayini yaffe tugenda kuwummula bwe tudda tugenda kutunuulira okubala abantu 224 kugenda kutambula kutya, enteekateeka ziri zitya, oba oli awo gwe munnayuganda ali eyo ozimanye era obeeremu eteefuteefu bulungi. Tukomawo tuvaawo.